huyo na muraro kali, unajua kuimba lakini hawamjui. Tutasonga vitani, kupigania uhuru. Tutasonga vitani, kupigania uhuru. Nyinyi yote ni jeshi ya wananchi. Tutasonga vitani, kupigania uhuru. Jeshi ya wananchi. Tutasonga vitani, kupigania uhuru. Kazi, kazi, kazi. Hiyo tutuma mzee, tutamaliza vijana wetu. Hiyo tutuma mzee, tutamaliza kweli. Kazi, kazi. Hiyo tutuma baba. Wenye wanatoa vifagio mkuta kwa kurumu. Hiyo yote wengine watakuwa bos mjua kisha kukina uipalo iko para colocar a trilha mola vem. Okay. Sasa nipige kwa yeye. Oye. 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 Bananga
So tugende kudwariro turongose kudwariro mujye banange ngende Baba kola ko bulungi. Okay. So twagala kwebaza UPDF tubadde wano ona RDC Chotera badde wano ne aba UPDF tulumu cleaning ekifo kyaffe ekyekalisizo naye namwe twagala kwebaza abalwadde ate n'okubasabira n'umuwona kubanga guno mukisa gw'amaanyi kulaba UPDF evuddeyo ne Ministry of Health babayambako ate okulaba nga babajjanjaba bwereere tuwaliwo ssente tuwaliwo ki mugende mutegeeze n'abalala bonna bajje abalina ebizibu bafune obujjanjabi obulungi
n'olwekyo twagala kwebaza UPDF yaffe ekikubiri mu ngalo balo budde bwammwe naye mumala kufuna obujanjabi n'abalala mubategeeze kubanga bakyaliwo okuva olwaleero okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ate olusembayo ng'ennaku z'omwezi 6 tulina okwaniriza pulezidenti waffe omwagalwa waffe Kasasa Sabakawute awo ku kisaawe n'olwekyo nalwo mbasaba bulungi mujje twanirize pulezidenti wona mwebala abasawo baffe abavudde Mbuya abavudde mu ministry mwebale kuyamba ku bantu baffe omusawo waffe Nansaba n'abalala kale mwebale nnyo Mukama bakuume. Thank you for the service. Mwebale ddala okwaniriza abalwadde baffe n'okubakolako obulungi tusiimye nnyo. Yes, already. But that's why we came in. So you are sick for tugenda kusitwala ewa Museveni ne banaye oteekamu amanyi mwana gwe n'ositagulinga bali be balooza nti bakola tewalina kikolebwa tewalina kigenda mu maaso. okwebaza abajaasi b'eggwanga lino erya Uganda abakulemberwa mukadde waffe owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga olw'empisa ze yateeka mu bajaasi. Olunaku lwaleero wano mu kibuga kyaffe ky'ekalisizo abajaasi bazzemu bungi ddala era balongoosezza ekibuga kyaffe kyonna nga wenjogerera ekibuga kitamagananga mukene. Olwekyo twagala okwebaza abajaasi ate bwe ndabye engeri gye boogeramu n'abantu baffe abasinga obungi tebasobodde kujjumbira mulimu guno kwegatta ku bajaasi olabika kati bava ku kye bakola naye olaba nti abajaasi babanyumya nabo bulungi babasaba nange mujje tukole omulimu mujje tuyonje ekibuga kyaffe balina disipulini ginaludde okulaba. Edi chairman w'NRM Kalizo Town Council sebo tufunye essanyu ppitirivu okulaba nga tufunye abajaasi b'eggwanga okujja okutuyongezaako mu tawuni y'Ekalizo Town Council era nina essanyu lingi nnyo okulaba ng'abantu abo bali mu kitundu kyange ky'Ekalizo Town Council nga chairman w'NRM essanyu lye nina ppitirivu nnyo era mukama waffe pulezidenti w'eggwanga weebale nnyo tuli bayonjo era mwebale nnyo okujja okutuyonja abanatusimidde ddala amanya gangeza ndakalema besi nona namukolenga bwe mutyo era nebaza pulezidenti Museveni abeerewo era twasobolako n'okulonda kubanga pulezidenti Museveni oli wakuwangula. Museveni waffe ow'ekitiibwa omukulembeze waffe omulungi tukwagala nnyo weebalire nnyo ddala kino kiko tukolera olunaku olwaleero amagye gasobodde okujja mu kibuga ky'Ekalizo ne gayonja wonna tewali kacyafu konakona kaliwo wona wayonjo tuli basanyufu tuli mu kweyagala. Kino kiragira ddala nti obuyinza obuli ekibiina ekiri mu buyinza tekirina bwe kiraga tekitaliwo. Kwebaza gavumenti ya Uganda ekulemberwa John Yoweri Museveni Kaguta olwa kino kyeyatukoledde nga disitulikiti yaffe y'Ekyotera okutuwa omukisa guno naffe omukolo guno okubeerako mu disitulikiti yaffe tukyenyumirizaamu nnyo ate mu ngeri y'enjawulo era twagala okwebaza amagye g'eggwanga UPDF okulaba nga era tuweereddwa omukisa okulaba nga Kalizo Town Council ng'eggombolola yaffe tufunye obujjanjabi obwa buli kika ate ku bwereere ate era ne batukwatiza nako ne batuyonjezaako ekibuga kyaffe. Nze ng'omwami akulira ekitongole kya bulungi bwansi mu Bwakabaka bwa Buganda mu ggombolola eno era ndi mu ssanyu lingi nnyo kubanga amagye g'eggwanga gankwatiddeko ekibuga kyaffe kigenda kusigala nga kiyonjo. Bantu balamu Hospital Administrator Kalisizo Hospital nsooka okwebaza aba UPDF olw'okuba nti bazze wano ku lunaku lwabwe ku lunaku lwaffe olwa ttalehe 6 okutuwa obujjanjabi obw'enjawulo okulongoosa abo bonna abalina endwadde ez'enjawulo era olwaleero
tufunye turn-up y'abantu bangi nnyo abalwadde bangi bazze tukubiriza n'abo abakyaliyo nti tugenda kubeera wano okuva leero nga lumu ekalizo ku hospital okutuuka nga 5 bagenda kuba bakola ku balwadde baffe bonna tukubiriza n'abo bonna abakyaliyo okuba nti bajja ne bettanira mu ngeri y'emu olwaleero tubadde ne John cleaning tawuni yonna ne ku ddwaliro era batukoledde omulimu omulungi nnyo batuleetedde ebyobujjanjabi ebyenjawulo bye bagenda okukozesa ku balwadde baffe tukubiriza abo bonna nno abakyaliyo bettanire obujjanjabi buno bajje babakoleko nga 6 yenkomerero eya activities zino tugenda enkya tuli Mutukula tugenda kulongoosa Mutukula Town Council olunaku oluddako tujja kuba nga tulongoosa Kyotera Town Council n'olwekyo twagala kwebaza President Museveni Command in Chief CDF ne UPDF okulaba ng'olunaku luno olwatalehe 6 basalamu ne balutuleetera omu Kyotera district abantu b'Ekyotera bonna babaagala abantu b'Ekyotera bawagira UPDF abantu b'Ekyotera bawagira President Museveni NRM government kubanga yeri mu buyinza ate services ezibaleese kati bingi batukoledde bazimbye amasomero bazimbye toilets byonna babitukoledde n'olwekyo twagala kubeebaza ate tusaba abantu b'Ekyotera ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno mujje mu bungi twanirize omwagalwa w'abangi President General Yoweri Kaguta Museveni banyita Kanwana Tony Wajira mpulira tiimu ezimu Kyotera ebayita ewiiki ya Tale 6 kitegeeza ennaku 6 Muzeeyi Museveni tandika olutalo olw'okununula eggwanga nga batandikidde Kabamba ebiro 6 1981 so okuva olwo kubanga lwali nga si lutalo lwe naye lutalo lw'abantu abaana yeki so okuva olwo lwe bakwata gavumenti mu 86 olwo olunaku tulujjukira kubanga tuzayo mu bantu ntubadiza akatono ketulinako tukola nabo tuzimba amasomero agalina obwetaavu tuyambako ku madwaliro ntuzimba za OPD ntudabiriza n'ebirala tulina surgery bajeta surgical camp mu Kaliso hospital then bajja kumala ku valero mpaka olwokusatu nga bajanjaba abantu naye tulina mobile medical teams ezitambulamu eyo Kabira Health Center bajja kubeerayo nga batambula nga bajanjaba abantu tukoramu n'ebirala emirimu ekyokusalabirako tubadde mu cleaning leero nga tukulininga Kalisizo kuyonja ekyatugenda Mutukula n'oluddako Mande tujja kubeera Kyotera mu tauni tulina emizanyo omupiira tujja kubeera kwennaku 5 olwokusatu wakati wa Kyotera Select ne UPDF gw'abakyala n'ogw'abasajja tujja kubeerako n'emisinde olwokubiri eyo Kyotera Town Council mu Kyotera Town Council tujja kuba nga tukompitinga n'abantu ba bulijjo mu misinde so byonna tubikola kudiza abantu n'okubeera nabo kulwa support batuweereza si mu lutalo lwokka naye mu nkulakulana mu mirimu yonna ereetako obuteeka mu ggwanga kubanga bwe wabeerawo enkulakulana nga waliwo emirembe wabeerawo enkulakulana then abantu babeera n'obuteeka tebabeerako muvuyo abantu bwe babeera bulungi
twabeerawo obuvuyo kubanga buli omu aba ayagala kukola ekikye afunemu akasente so kyekituleese kujaguza nabo n'okubaleetera ebyo bitusobodde kuleeta kusinziira ku kabajeti kaffe katono tubeere nabo enaku 6 omwezi guno ffenna tujja kugenda Kasasa olunaku lwenyini olubayita taleesita